Oluvannyuma lw'abakozi abatali basomesa ku ssettendekero w'e Makerere okukkiriza okudda ku mirimu gyabwe olunaku lw'eggulo, embeera ku ssettendekero ono eri mu nteeko era ng'amatendekero ag'enjawulo gagguddewo nga n'abayizi abamu basoma. Ebisulo by'abayizi bigguddwawo amakya ga leero nga n'abayizi abamu balabiddwako nga babiyingira okusobola okwetegekera olusoma olw'omulundi guno. Bo abakozi abakola emirimu gy'okwera n'okuyonja ettendekero balabiddwako nga beetala n'enjeyo zaabwe okusobola okugogola ebicaafu byonna mu ttendekero kubanga libadde lirudde okuyonjebwa. Abakozi bano batandika okwekalakaasa nga lumu mu mwezi guno nga baagala gavumenti ebasasula emisaala gyabwe gye babanja ssaako n'okubongeza nga pulezidenti bwe yabasuubiza omwaka oguwedde. Bano okukkiriza okudda ku mirimu gyabwe basoose kukkaanya ne pulezidenti ku lwokubiri lwa wiiki eno mu nnyumba y'obwa pulezidenti Entebbe n'abasuubiza nti wakubasasula ensimbi zaabwe ze babanja ssaako n'ensako zaabwe obuwumbi obusukka mu 28 oluvannyuma lw'emyezi 3. Wabula baategeezezza nti singa pulezidenti tatuukiriza byabasuubiza baakuddamu bekalakaase. Gavumenti bw'enaba nga tetuukiriza ebyeyamo byayo okutusasula ssente zaffe nga bwe kyakanyiziddwako ne wekitiibwa Pulezidenti Yoweri Museveni n'abakozi, kiba kitegeeza nti akeegugungo kaba kaddamu. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria amalindirire. This is Kingdom TV.